Kaakati akatambiko olabaako omwami oyo ayambadde ekitishaati kya bbulu bali mu kumuyoozesaawo bbigwa apamye mu mulyango gwa neighbour we. Omukulu oyo azze bulungi nnyo mu mulyango gwa neighbour we n'aggyamu empale n'asitama n'alyoka addukana mu mulyango gwa neighbour we. N'addukana ssebo n'atambula agende bali mugamba kati jjawo popo wane naye akikoze akigenderedde. Lwaki? Neighbour we yamubbyeko mukazi we. Oyo omwami apamye mu mulyango gwa neighbour we abadde yakawasa omukazi gye buvuddeko nga tebannaba nakumala ndowooza bbanga ddene. Kati musajja wattu alabika bali talinaamu kasente bulungi kasobola kulabirira mukazi ono ate nga neighbour we amuddiridde ayimiridde ye ayinamu kasente. Munnange neighbour kye yakoze ng'alyoka atandika okudedeza mukazi w'ono oyo ali mu kuyoola bbi ng'atandika okumukwana mukazi we. Abakazi naawe obamanya ab'omukyalo babayita kimpe nkyekubire. Omukazi nga tebamusigula, omukazi ng'aneewoona anobayo gy'abadde yakafumbirwa ng'ajja ate atandika okubeera ne neighbour we. Ono yagenze okukomawo ewaka omukazi teyamusanzeewo aba ayitaayita agenda okumulaba nga omukazi ali wa neighbour we ate ali mu kwoza ngoye. N'agamba sooka olindeko omukazi wange gwe nnaakawasa ate ali eno wa neighbour ayoza engoye mu kifo ky'okwoza ezange. Omukazi olwalabye bbaawe yadduse bujjusi mpaka mu nnyumba nga yeesibira munda. Neighbour n'amugamba vva ku mukazi wange mwesonyiwe. Ono n'agamba mukazi wange nedda ssebo togenda kuntwalako mukazi nga ndaba, weesonyiwe mukazi wange, mumanyi gye nnamujja. Neighbour n'amugamba otakyali mukazi wo, ono kati yafuuse mukazi wange. Nga ssebo neighbour yawasiza mukazi wa munne abadde yakeewasiriza. Olwo olaba ndowooza abantu we bayiikiriza. Ono n'anoonya ekyokukola neighbour nga takiraba. N'agamba kaakati kansooke nkuyire kiddayo leya wano mu mulyango gwo naawe ompulire. Alabika abadde alidde ebinyeebwa bye ng'alidde ne bidoodo bye n'alyoka ajjamu empale n'asitama mu mwango. Olaba oluggi luno mu mwango wakati awo n'alyoka bayiramu ekivuguto nga kya guliini. N'abagamba kiikyo n'agaleka nga gali mu kutambula gati gasaasaana. Neighbour n'akuba edduulu. Kati bamugamba gayoolewo ssebo, gayoolewo totuleetera wano eno magundigo. Vidiyo yiiyo gipereka like etambule tuke ku buli muntu. Omwavu newaba takusobola atilisika akupamira. Oyo omukulu gwe mulaba awo yagenda mu maka g'omuntu n'addira obukyafu n'abutereeza ku kikoola n'abukasuka mu nju y'omuntu kubanga tannaba kuteekamu ndabirwamu paati. Oyagala kukola ki? Osobola okunzizaayo ku poliisi. Jawa mazigo. Nze wekuba kulwana nze nkwata nzizeeyo ku poliisi. Ye waba yagala kulwana nkube nze nzireyo ku poliisi. Tontiisa. Sagala tobeere mu buzibu kunze. Ate otuuka okunnoonya tontukulayirira. Ono omukazi maze naye emyaka 14 gwe gogamba. Ono maze naye emyaka 14 ono. Mwamunjijjako ne mumuwasa. Kati ate ngamba biki? Gwe nkuba. Gwe nkuba. Eyo gwe mulaba oyapamye
yazze mu maka ga muntu n'apamamu amazzi kati bagamuyooza. Ono omukazi maze naye emyaka 14 yazze mu maka g'omuntu n'apama mu maka g'omuntu kati bamuyooza bbiiwe alina okumwoza paka lwaggwawo. Gana amaka ga musajja mukwano. Kitegeerekeka. Kitegeereka naye kitegeereka ntosobola kukola fujjo eno musajja munnange. Tetugenda kisolovinga. Tugenda kisolovinga teweeraliikirire. Ekyo kigenda kuggwa. Naye sooka oggyewo obukyafu. Ne bannange ebyewuunyisa mu Uganda tebiggwaayo. Uganda tuba tuva mu kino nga batuzza mu kino, tuba tuva mu kino nga batuzza mu kiri. Kaakati mu butuufu mbuulira omuntu gy'afunira llo egamba nti kaŋŋende mu mulyango oguyingira mu nnyumba teyapamye mu luggya, mu mulyango mwennyini mu mulyango oluggi we luggalira bwe ruti Ssenkaggale mwe yapamye ssebo mwe yasitamye n'akola ki n'asala ezzike. Ono teyasaze mazike, yasaze mazike, teyasaze na zzike, yasaze mazike gonna nga ga mazzi gati ne galuka gatwa. Neiba eyabbye omukazi ono omwami ono mukazi we yakamuwasa, abadde yakamuwasa. Nkugambe yamusanze ng'omukazi ali mu kwoza ngoye za neiba we ayitawo. N'agamba mukazi wange ono yamusigudde, ate kati omukazi ye olwalabye bbaawe, omukazi ate ye n'adduka nga n'ayingira mu nnyumba, ate ne neiba naye n'ayingira mu nnyumba ndowooza agumye ku mukazi ono. Kye yakoze yabagambye omanyi kakati kansooke mbayire olw'egye wano mumpulire. N'alyoka abasitama n'alyoka ate yabadde akayinamuko ku mbiro, yabadde ayinamuko ku mbiro, n'alyoka asitama wansi n'abayiiro ekivugu wansi awo, n'alyoka ate n'ateekawo ekintabuli n'abagamba ngenze. Neiba gye yavudde n'amugamba ssebo jangu ojje wano mamazigo, n'ayita n'abantu. Kati abantu ate abazzemu naye nga bali ku sayidi ya neiba ate nga baagala kukuba ono gwe babbyeko omukazi. Bamubbyeko omukazi baagala kumukuba ne bamugamba gajjeewo. Era woogwolaba oyo ali mu kuyoola bbiiwe gwe yapamye mu mulyango ogwa neiba. Ali mu kuyoola bbiiwe gwe yapamye mu mulyango gwa neiba. Okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo ebintu bya Katonda bino mu nsi gye bimu naye abantu mulekerawo okuyikiriza bannammwe. Olw'okubanga omuntu talina ssente tekitegeeza nti ye talina ssebo kubeera na kiki. Ono ekimubonyaabonya okuba nti talina mukazi ssaawa zino okuba nti ye mwavu. Omuntu omugagga yamututteko mukazi we, mukazi we abadde yakawasa. N'abakazi nammwe temuli siriyaasi era temuli feya. Nkimanyi munoonya bulamu bulungi naye era osobola ogenda eyo oyo neiba ogenze olwa byanfuna neiba naye ate n'akukola shege. Ate munaye ne wejjusa n'ogamba kale singa nagumira empisa z'akali kabbaa kange, kubanga kale kituufu ko kaali kaavu naye munange twaliwo era kasobola okumpanga kino na kiri. Abasajja abaavu baba neraavu oba okitegeera. Kale mulimu abalina akamanyi naye munaye baba neraavu oba okitegeera. Ate bw'omugumiikiriza muba musobola okukola, okitegeera. Kakati mu butuufu waneeno ani gw'oyinza okukera ku makya n'ogamba nti osalidde omusango. Ono bamupamidde mu luggya, ono bamubbidde omukazi, onenyaani? Onenyabbye mukazi oba onenya ono apamye mu luggya? Kubanga gwe naawe kenyininyini bw'okera ku makya ne bakukola ekintu, ofuna engeri gy'oyagala osasulemu oyo omuntu aba akoze eki, aba akikukoze. Ofuna engeri gy'oba oyagala omwesasuzeemu. Okitegeera ekintu ekyo? Oba koze eki? Kati olaba omuntu akuba bukubi luyi n'oyagala ate naggwe omukuba ejjinja mu liiso ng'akubye bukubi luyi, naye tewali kintu kisinga kuluma nga kubbako mukazi.
okubbako omukazi n'okubbako omusajja ebintu ebyo biruma. Tosobola kera kumakya n'onenya muntu akoze musajja munne kintu ng'amubbyeko omukazi, kubanga mukazi we abadde akola ki? Abadde amwagala. Okitegeera ekintu ekyo? Nze sayidi gye mulonda gye ndiko, naye nze kati kanonde sayidi eyange. Nze ngenda ne sayidi yo none eyapamye. Kubanga yakikoze out of busungu. Yakikoze out of busungu okukola ki? Okupama mu luggya lwa neighbor we. Mu butuufu baamumanyidde ate bagezezzaako okwagala okumukuba. Bamutwalidde omukazi ate baagala na kumukuba. Lwaki baagala kumukuba nga bamubbidde omukazi? Abantu nno bye baleetera okweroza. Omuntu n'agera ku makya n'akujooga nawe n'ogamba nene lwaki si kiroga kino ekibwa. Eddogo lyo bulitambika mu bantu. Oli n'alogoonulwa okuba nti yamututteko omukazi. Okitegeera? Naye gwe omanyi yaleseewo trademark agategadde makwafu gonna gonna gakulukuse gatye ne gakalira naawo wansi. Alabika kyali yagenze n'alya ekinyeebwa kye oba n'alya ekidoodo. Yalidde ekidoodo kye nga kiri gumite oba yabadde alidde kakoola. Gwe ono omuyayi yagimmenye. Naye nze bannange ne nkusanga ositamu nnyinza okukuba omugere ng'oli mu luggya lwange si kakubbako mukazi. Nnyinza okukuba tteke ne gakuyika mu mpale. Nze nkubuulira. Ate kati ono abadde asana ne mumukwata ne mugamuyozesawo na ngalo. Asana n'akwata amazzi n'akuutawo bulungi. Byonna n'abikola. In fact alina nazimbawo buzimbi wano. Bw'amala okukuutawo bulungi n'aleeta ettaka n'atandika okusemintingawo bw'ati. Ani gw'olekera ennankana ennyinabo yo? Eno bagiyita nnyinabo. Abantu bakola ebintu kosi ya Katonda eno. Musajja wattu agambe ndowooza okulwana naawe kankupamire mu mulyango mpulire. Amumpamidde mu mulyango naye nga ye omukazi bakoze eki? Naye nga ye omukazi bamututte. Omukazi bamututteko tewali kisobola kukyuka. My goodness. Okisanga Uganda naye nga naye musajja wattu yabadde mutuufu erudda. Yakikoze out of busungu. Sijja kumunenya. Sijja kunenya. Abalala batwalako abakazi ne bajjayo majambiya. N'aleeta ejjambiya ate n'atema butemi muntu. Natta n'atwala bulamu. Oba n'afuna ejjambiya n'atema butemi mukazi. Tulabye abasajja bangi abatemyetemye abakazi ne babatta. Lwansonga nti abakazi babalesseewo ne bafuna abasajja abalala. Kati ono wabanga teyasse muntu nga yapamye bupami talina kyakoze ky'amaanyi yadde kye yakoze si kirungi kibi naye bannange gwe abasajja balina ebintu. Abasajja balina ebintu naye byebe biri eyo ku sayidi eyo. Sirina kirala kye ngenda kwogerako okuggyako mu mpe endowooza mu comment section. Gwe mbuulira singa gwe bagera ku makya ne bakutwalako omusajja oba ne bakutwalako mukazi wo, okola ki oyo omuntu aba amututte? Okupama ne bannange kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowinga n'okusharinga. Tugenda kweza ba subscribers 5,000 mu bwangu obw'ekitalo ennyo nnyini ddala. So n'olwekyo ogenda maaso n'okuba nti okona mu kapesa ka subscribe omalako na mukade akade kaje personalize okateke mu onto bwentekayo video gw'osooka okugiraba oba okitegera ekintu ekyo. So mbaagala nnyo mwenna temwerabira okozesa CEO Michael Airport Pickup wetuli okuba nti ayita okutambuza gwe wenna ayagala okukomawo okuva ku airport ng'okomawo wano eno Uganda osobola okuba nti ate otukoonako ne tuba nga ayita okutuukako mu bwangu nnyo nnyini ddala.
so nammwe abalina obulango obw'enjawulo ng'oyagala okulanga bizinensi yo osobola okugireeta wano eno ne tugikuba abantu mu maaso mwenna mbayita nga siina muntu n'omu gwe nkola ki nga siina muntu n'omu gwe nsosodde. So n'olwekyo ennamba yange kweri awo mu vidiyo ne ku WhatsApp kweri, so osobola okuba nti ate onkoonako ne tuba nga ate tukwatagana bulungi nnyo nnyini ddala, okitegera ekintu ekyo. So n'olwekyo nammwe abali mu town service nga mwagala okubavuga so tusobola okuba nti ate tukwatagana bulungi nnyo nnyini ddala ne tuba nga ate ekintu tukikwasaganya. So mbere bulungi, mweraba.